po jako akawuwo. Obutondo obwo abazadde balemeddwa okwawula okwagala n'okusuusuuta. Ng'omukka weefube ow'okwongera obuweereza eri abantu b'Amasomogi mu ssaza Kyaddondo layiza olukiiko olukozi ng'omukolo ogubadde ku kitebe ky'essaza lino e Kasangati ng'olukiiko luno luliko abantu 18 by'ebitongole 18 eby'essaza Kyaddondo ebikulemberwa Kaggo Agnes Nakibirige Sempa wamu n'abamyuka okuli Haji Ahmed Magandazi ne Bakulumpaji. Omubaka wa pulezidenti atwala ekitundu ky'e Kasangati Ndidde Yasini yeebazizza nnyo Obwakabaka olw'enteekateeka ey'okulaakulanya abantu bw'atyo n'awera okwongera enkolagana ne woofiisi ya Kaggo. Oweekitiibwa ndi musanyufu nnyo olw'olukiiko lw'endabye kuba bwe ndulabye n'enkuba ekifaananyi lufaananire ddala gavumenti eya wakati nti abakyala ku ntikko bwe ndabye nga ne sipiika naye mukyala ng'ate ennaku zino bagamba ssente za Nabbanja oba oli awo obuweereza mu bantu bwakutuuka bulungi. Kaggo Agnes Nakibirige Sempa ategeezezza minisita nti abantu abo abalondeddwa bonna beesigwa era nti bagenda kukola ekyo kye balina okukola okutuusa Kyaddondo wamu ne Buganda ku ntikko. Tumanyi nga ku mulundi guno nga mumaze okulayira mu maaso ga Mukama waffe temugenda kuddirira temuddiriza kubanga bw'omala okutuuka bunambeemu okuddayo ne bakusuula wansi bannange kibeera kiswaza bayinza okulowooza nti twabba bubbi bululu. Twagala tugende bugenzi mu maaso buli kye batusuubiramu okukola tukikole. Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa Kabaka omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu asabye abaami ba Kabaka okufaayo ennyo okulaba nga babuulirira abaana abalenzi basobole okuddamu ensa ng'agamba nti ekireetedde amaka okutabuka kivudde ku bazadde abakuza abaana abalenzi obubi ng'abasinga amaanyi bagatadde ku mwana muwala ng'agamba nti kano ke kaseera okubeera nga n'abalenzi babuulirirwa. Bamaama tetunnakola buvunaanyizibwa bwaffe bumala ku mwana omulenzi. Nga abasomesa Dr. Muyungo oyo akimanyi tukimanyi bulungi nti mu nteekateeka y'obwongo bw'omuntu abasajja twagala nnyo abaana baffe abawala n'abaana abawala batwagala nnyo ate abakyala baagala nnyo abaana baabwe abalenzi era n'abaana abalenzi babaagala nnyo. Ebyo byonna tubitereeze tutereeze omwana omulenzi. Abalondeddwa bonna beeyamye okukuuma ebyama bya Buganda okukolera Obwakabaka wamu n'okukuuma Namulondo era minisita balabudde obutafulumya mawulire oba kwogera ku Bwakabaka nga tebaweereddwa lukusa okuva eri minisita w'ekitongole mwe bagwa. Muwuliziganye wakati wammwe olina ekitongole olina bayisiwo lwaki ensonga yonna yandibadde erinda gwe kubanga tewaliwo nfuliziganya na nkolagana ey'Obwasseruganda. Munywerere ku birayiro bino bye mukubye mubinywerereko bw'onoodibozzeeyo ddamu okwefumiitiriza obiggyemu amakulu era ogatuukirize. Ndasooka kukunga abantu b'e Kyaddondo okulaba nga tuzimba ekisaawe kyaffe kye tulina eggombe. Kyaddondo singa tunaaba n'ekisaawe tujja kuba Buganda tutandise ogiteeka ku ntikko wamu n'essaza lyaffe ery'e Kyaddondo. Naye mu byonna ngenda kusaba ebitongole byonna bwe tuba tukola omwaka guno tutambulire wamu kubanga bwe tuba nga tulina kye tutaddewo abantu bonna ab'ebitongole tuba tubakunze mujje tweyungeko. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era mmaze okulayira ku lunaku luno olwaleero Ssaabasajja Kabaka asiimye ate era nze omuwanika